fence ni gate house askari wanabanga. Abatuuze b'e Buwande mu munisipali y'e Kamuli mu disitulikiti y'e Kamuli be bazina Gunteese nga kimezezza okwenjala olw'abakulu mu munisipali eno okubajjukira ne babazimbira eddwaliro okubawonya engendo empanvu nga banoonya obujjanjabi. Munisipali eno kasookedde ettondebwawo mu mwaka gw'ebyensimbi 2016-2017 ebadde terina ddwaliro erituuka ku mutendera gwa Health Center 3 abantu okusinga obujjanjabi nga babufuna mu malwaliro ga bwannannyini kyokka nga bwa buseere oba okusiyaguka engendo okugenda mu ddwaliro ekkulu e Kamuli oba eri e Busoota. Okufuna eddwaliro kubanga tubaye tuli mu bukalubirivu obw'amaanyi. Abatuuze bagamba nti ensonga z'obujjanjabi zibadde zaabafuukira ekizibu nga ssente ezisinga obungi bazimalira mu ntambula nga bagenda e Kamuli okufuna obujjanjabi. N'okutambula oluusi watuuka nga eddagala lizirayo wabanga oyomere transport wabwere gayiweera nga kiri kwetaagisa otemu akasente kayi ojje mu eddwaliro. Lino eddwaliro lidaba nga litwamba nga nibweyida nga bakobi ati eddagala lizirawo saawa eno osobola okuyida emisana walifuna. Tuli basatu twino kuba olugendo tuli lukendeeza nga osobola okutambula abwale wayida wano eddagala waba nti obayirewo. Stanislas Mangasa, town clerk wa munisipali eno, agamba nti okwawukanako n'amalwaliro amalala agazimbibwa ku ssente eziva mu gavumenti obutereevu zino bazikuŋŋaanyizza okuva mu munisipali eno. This is not under UGIFT. Most of the health center 3s have come under UGIFT. But this is not under UGIFT. This is an initiative of the local authority. It is started by ASIA. We went to the Ministry of Health to seek for it. And they said, well, if you have small resources there to start on, you go ahead. We shall add you more money to complete the project as you move on. Mangasa agamba nti balina essuubi omwaka gw'ebyensimbi ogujja we gunaggweerako ng'eddwaliro lino liwedde era nga lyakugaba obuweereza obw'enjawulo ng'okuzaalisa abakyala era nga bakuteekako n'ennyumba z'abasawo n'asaba abatuuze okukolagana obulungi n'abakulembeze mu munisipali eno okukuuma ettaka ly'eddwaliro lino. When we complete, they'll put it on the list of health centers that will receive drugs, and also wage will follow, and we shall recruit people here. Hopefully by end of next financial year, this health center will be operational. Omumyuka wa RDC mu disitulikiti y'e Kamuli, Adonia Wannume, yeeyamye okufaafaagana n'omuntu yenna anaagezaako okusaalimbira ku ttaka ly'eddwaliro lino era n'asaba abaweereddwa omulimu gw'okuzimba eddwaliro lino okukola omulimu ogw'omutindo ate n'abasaba okuwa abaana b'omu kitundu kino emirimu nga bazimba eddwaliro lino. Mutagana bayibikulidda kubanga bonoona project eno. Bene mube bakalabalaba aba project eno. Eri contractor waife twenda okukusaba nti twenda tubone value ya sente emiliyoni 168 nga divire yobulambalamba nga bwedisomeibwa ediri kujja project eno. Titwenda kubona milimo gitatuuse ku standard intuufu. Margaret Balirwa, kalondoozi w'ebyobulamu mu munisipali eno, agamba nti kibadde kibakakatako okuzimba eddwaliro lino okusobola okutuukiriza enteekateeka za gavumenti. Policy ya gavumenti nga wendogeire buli sub-county oba division okuba mu health center 3 ni distance eno wala nga era wemubwene omulwaire okutambula okuva eyo okuyidde eno kibaire nga kibakaluubirizibwa. Ate n'ekindi buno obulwaliro obundi obwa private esente eningi usanga omuntu asobola akola ki kusasula sente edo da mu private. Twakuba nti tuleete obwidandabi eri abantu closer to the community. Eddwaliro lino lyakuwema entakavu wa shilingi za Uganda obukadde 168 era nga lyakuyamba nnyo okwaŋŋanga endwadde ezibadde zisumbuwa abantu mu kitundu kino.